era okuwagira Kyagulanyi twali tumumanyi. Owekitiibwa Mwami Mpuuga, Kyagulanyi tomumanyangako era wali tomumanyi because ne mu kalulu ka 2017 basajjamu mwagaana okumuwagira omwali Bassegona, Kivumbi ne Nambooze Munyindu akuba ye she is now reforming ne Kivumbi oyo baganya okugendera mu kateero yammwe gye mwazimba because mwali mwalowooza basajja mmwe nti opposition mwali mwagifuula maka gammwe nti mugi owninga mmwe mulina okusalirawo abalala ku kiki bateekeddwa okuwagira. You never supported him. Abantu abawagira Kyagulanyi bali baana baava Makerera abo Royce Mbogga bawayisa omufumbiro noono bijirwadde efuula kati ekitagasa ku mikutu be bantu abamu Muslim abawagira Kyagulanyi mwabuukira bubuukizi nga mulaba ekoledde ng'agenda kuwangula neziryoka zireeta mikaaku eyajjazunga because they are political dealers kunoonya abo bafunira abo bamabikke baani mwenna ne mubuukira nga mulaba ekintu kikoledde yet your own DP yali esimbyewo ne candidate era mwenna by then omukyalo ogwo mwali mumwagira oba yali amanyiddwa nga Babirye something omukyalo oyo kansooke nnoonya okulinnya lye wano katono. DP alina candidate era amanyiddwa nga Kamoome Lilian Babirye. Omukyalo oyo yali yeesibye mu Kyaddondo East mu 2017 mu by election. Ompulira bulungi era nga wali weesibyewo ne kantinti Kyagulanyi mwennyini mwalimu n'omwami wa NRM mwerabidde erinnya lye noono kati ali essaawa eno nkunyingi muwada. So you never supported the man. Mwajja mu NUP n'engeri gye mwajjamu nga mwambadde simanya ng'obugundi bwammwe mwali mwambadde wali kusimanga DP block joins the noob obwo mwajjamu n'obuntu bw'abakazi abatunda emmere mu butale nga mumanyi kajja kuba kangu nnyo okukeeyambulamu mukasuke ku street anti yo NUP mwali muzze okuba nga mugizannyamu emizannyo gyammwe gye muzze muzannyira buli wamu. Katono nnyo kansooke mbabuulire Mwami Mpuuga ono atambudde lugendo ki ng'azunga mu bibiina n'embeera ze batuzimanyi. Twali tukimanyi nti muvubuka mutokuffe ebyobuyingo obubizi bubwe bukakkamu. Owekitiibwa sookoddemu okomekawo katono era otegeeza Kyagulanyi nti ebyobuyigirize bye byali bikakkamu. To hold a diploma mu music, dance and drama tekitegeeza nti omuntu aba munafu nnyo alina by'atasobola kukola birala. Kyagulanyi we yayingirira mu paalamenti nammwe okutuuka okumwegattako mu NUP. Kyagulanyi yazzeeyo ku Harvard University ng'afunye certificate mu governance because akimanya nti alina ekifo kye yali ayingiddemu ng'ali yeetaaga okubaako byakiyiga era by then abajjukira mwamulaba nti yaddayo mu Harvard n'agenda afune certificate eyo gye yakola mu governance ng'ayingira butereevu mu parliament. Yaddayoko n'agenda afune ka refresher course ako kamuyambeko okumanya ki kyeyali ayolekedde na biki byali asaanidde okukola. Mulekera okukakkanya ebintu mmwe abasomye temulina kye mutuyambye okuggyako okukola obukuukuulu okufula parliament business yammwe ey'okubbirangamu ensimbi mizannyo gye mubadde nga muzannyiranga mu parliament. Ebyobufuzi tabimanyi byera twali tubimanyi era tukimanyi bulungi nti yakava mu bidongo n'embeera z'ebidongo. Kyawandiikibwawo nti omudongo yetakirizibwa kwesimba mu by'obukulembeze eggwanga lino nti era bo baba tebagoberera abasajja bangi bazze nga bayimba ku nfuga ebaddengawo mu Uganda. Ennyimba z'abasebadduka mwazuuliranga ono omwami abayimba Bass Dunia bazze bayimba ku mbeera enyigiriza bannayuganda ne Kyagulanyi kyabaddenga akola mu music wenna zayimba ennyimba zi freedom tugambye ku Jennifer when he was communicating to the public ku bizibu ebibaddenga bijiruma mubaddenga mu kubba bubbi ssente olina ne allegation ezikuliko ez'okuba nti wakumpanya ssente ezaali eza cooperatives e Masaka eyo ne bino ko beegattidde ebya miliyoni z'ebitano. So mmwe nammwe mubaddeko ddaati mungi nga muli bakyafu. Abantu batuuse ne babakoowa batandika okulonda abantu abapya abazze n'omulembe omulala abazze nga bazze okukola ebintu mu ngeri enjerufu. Era tukimanyi nti olumu asiimuukamu era tubimanyi. Nedda Mwami Mpuuga gwe wasiimuuka okkiriza otya okukolera mu kibiina ky'omuntu gw'omanyi nti nno yasiimuuka
nobeera under his stewardship nga yakukulembera nga yakuwadde ekifo kya leader of opposition yakuwadde ekifo kya deputy president naddamu nakuwa ekifo ky'obwa commissioner mu parliament ng'okimanyi omuntu oyo musiimuufu bamala kukwata nti wabbye ssente n'otegeera nti musiimuufu ngawe wali tobitugamba before okay bamaze kukukwata allegation ezijja nti wakumpanya ssente za cooperatives mu Masaka ebyobubbi ebyokusiimuuka ne bijja so abasajja bano baali balowooza nti opposition yaabwe era nga bateekeddwa okukulembera abadde nga mu NUP ng'azimbye mu bibye birala nga baagala balabe engeri Kyagulanyi gye bamukuba ku ttaka gye bamuswa kumba abadde ng'abalaba nze mbabuulira ghetto is a university mu ghetto obayo oyiga ebintu by'otegeera embeera z'abantu naye tugamba nti omwana wa Buganda n'omutamu wa mukisa ebeera ki so mpapa tubimanyi bulungi ng'ani agaba omukisa mwami Mpuuga nga ggwe awa Kyagulanyi omukisa nedda ssebo mwami Mpuuga si ggwe agaba omukisa bannayuganda be baawa Kyagulanyi omukisa si mmwe aba DP block mbu mwamu omukisa ne mugamba kale nga ggwe bozze mbu beera waawo ffe tugire tuti nedda ssebo bannayuganda be baamulondoba mu bya Zaayimba n'obulamu bw'engeri gye buzze butransformingamu ne bamwesiga mwe ne mubuukira mwe munoonya wakoledde Mpuuga ozungira buli wamu ng'onoonya shelter nga kuba ekyo kye muzze mukozesa buli every election mugenda muzunga buzunzi katono nnyo kansooke mbabulyemuko Mpuuga engeri gye zaazungamu okulabika nga anoonya we yeewogoma mu buli kalulu akaba kaddako mwami Mpuuga n'ekisoko yali ayingira parliament yayingira as an independent n'ayingira parliament mu kalulu akaddako yajjira ku kaadi ya DP mu kalulu akaddako era akaddako emyaka nyingi obutastandinga correctly naye mu kalulu akaddako ng'ajjidde ku kaadi ya DP yajja as an independent mu Ssuubi mu kalulu era akaddako najjira mu DP block mukana akalulu ke bazzeemu okujjiramu azze nga netugamba omwana ono tumuwumbewumbe mukumeekuma avemu omuki omukulembeze era mu nsi temummanga muntu yenna mukisa nga akubasabye naddala nga yeetowazza n'agabana ng'ompa omuki mwami Mpuuga ono ng'ali mu bantu bwe yabadde atudde yabategeezezza nti omuntu wabazze nga mu maaso gammwe nga yeetowazizza n'abasaba omukisa mugumuwe asaba ne bamuwa omukisa asobole okugyesimba ku bukulembeze bw'eggwanga lino kye tutalinaako buzibu lino eggwanga buli muntu waddemba okwesimbawo naye neddaati w'oyo mukyafu gw'alina ne scandals eza corruption nga yeesimbawo ng'ani amulonda ekisooka abakulu bano balina olukwe lw'okwagala okuggyawo NUP esangulwewo Kyagulanyi bategeeza recently nti waliwo omusango oguli mu kkooti ogwawaabwa omu ku muyambi wa mwami Mpuuga ne mwami Kibalama eyali former president wa NUP nga bagala kkooti erangire nti ekibiina kya NUP kiriwo mu bumenyi bw'amateeka era kisazibwewo kiggibwewo namba 2 musango gwera gubaawaabwa mulimu nti Kyagulanyi abaningwa obutaddamu kwesiba mu bukulembeze ku kifo kyonna mu Uganda okumala emyaka 10 strategy eri etya nti NUP we beggaddwawo ng'era abaningiddwa mu byobufuzi Kyagulanyi political career jabbe esaanyiziddwawo olumwami Mpuuga mu kibiina kye ekya People Power Front kibeere nga kizze kisike bano bonna abali disgruntled nga beebuuzawo ew'okudda bayingire mu kibiina kya People Power Front babafugire omwo ng'abafuga embwa nga Mpuuga munnange olwo ayina ebyobufuzi ebya giraavuzi byakozesa okukwatakwatawo ku mwami Museveni nga bwamuweweeta ng'ate eno Mpuuga bwabba ssente mu gavumenti olwo byo bitambule ebyokuddangawo mbu tuteese ne gavumenti nga muno oli ani Bwanika bwe yalinga ateesa ebyokuteesateesaawo gwe bateesa omanyi Kyagulanyi alina ebyobufuzi byabadde aleese ebyabali abantu abali radical ba hardliner abatateesa olaba Museveni engeri gy'ajja mu bukulembeze bw'eggwanga buno yayitanga eri ne bagenda e Tanzania okuteesa kumbe n'emmundu nga bweseka Kyagulanyi politics gwabadde avugirako eyaleetera ddala Museveni ow'abantu ba hardliner you hardliner mu bintu eby'ekisirusiru tebakuteesa bali ba radical
be babadde bazzeewo essaawa eno nga teri kuteesa era nga Kyagulanyi naye agamba oba bamukutte mulina kusigala nga mugenda maaso oba kwata omuntu yenna temudda mu kukaaba songa mbere kyabadde ng'agezaako okomenti ate bano bampuga gono mpuga gyakulage wawe yali akubiddwa omuggo oba okkuba essasi okuggyako essasi eryamukuba nga bamukwatidde mu bwenzi Masaka ne bamuwejja essasi amawulire ndowooza mwenna mwagala ne tayina buvune wadde obulumi walaga nti buno nabufunira mu kalulu oba kino kyali kintuuseeko bazze bazannya ebifuzi ebiri smoothly kulya buli ssente kudda okubuzaabuza abantu this time round ategedde nti ku kifo ky'obwa MP tagenda kusobola kudda kuba gurawundi eyo Masaka eyo muganda wa kati agala abuzeebuze nga batandise political party afuneko ba MP but I bet you my money omukulu ono n'akabiina ke bagenda otandika sikutabagaliza tebalina muntu nongo bagenda kufuna ekisooka bonna bannamukadde they are playing politics mu generation etali yaabwe for example kankuweyo akantu kano kino Muhoozi Kayino Lugaba abaddewo essaawa mabegezi nga tanalangira mutaga kwesimbamu wira abantu abadde bamusikendinga abaddenga ne Kabanda his early 30s abadde ne Lilian aba bonna bavubuka ono mukyala wa Eddie Kenzo Nyamutoro abaddeko Bakabanda abantu bonna bolengera nga his kale ne Muhoozi mukulumu naye abantu abadde bamubakinga omuleeta ngula abavubuka ulira ababakinga Mpuuga mulimu Bamabike ali myaka 5 mulimu Bamikaaku ali myaka 6 Mpuuga yennyini ali mu 6 Abedi Bwanika ayingira 7 bonna abamuwagira abamuleeta bonna bakadde ovubuka kyayinza ekyo kifaako twatwa tubimanyi tukimanyi bulungi kyendera gyabaddemu yeeyo twali tutunga n'ekikoofiira ng'ali mu bibye era nga tebimukwatako Mpunga ngaddi bwabadde nga atunkanga ne mwami Museveni ndinga Bobi Wine ali embiri Bobi Wine ennyimba zayimbye zizi accumulatinze support yonna gy'ayina ne power essaawa eno gy'alina based on his name Bobi Wine kuba eryamuwanika eriwanika ne Kyagulanyi erinnya Bobi Wine mwami Mpuuga wano mu walk to work yavanga eri ewuwe ajja atambula poliisi agenda girengere n'ate omutuukako paatule abasika bate bannabuukako bamukwate ng'agirengedde ye yaddukanga emisinde n'asanga nga paatule n'alinnyanga waggulu n'atuula bamutwalenga bulungi nga tebamukubye ejjeeki oyo Empuuga Dokita Besigye alina olutawo lw'amaanyi n'Empuuga oluli silent lwe mutalaba mwenna information eraga nti mwami Mpuuga ono yatundawo okutuwaaka ewa Museveni era yababuuliranga tugenda vayo ssaawa bwe ziti tusinkana tugenda kukwata ku Dr. Besigye agenda okukwata mukule bateesezza nga bali babiri n'Empuuga agenda okulenga poliisi gyeri yamuswamidde mwami Mpuuga bazannya politics ow'ekifere mu opposition ebbanga lyonna n'oyo munno Sseggona baffere nnyo bayaayi mu byobufuzi so abantu abo beetaaga kwegendereza balowooza nti okufuuka leader of opposition ova buveera anze mwami Mpuuga kati leero nze ngenda okulembera oludda ovuga nedda ssebo kino ekintu kiriko omukisa oba wazaalibwa ng'oli kiba kuva mu lubuto lwa nnyoko ng'oli kiba kino si kya buli omu kuva eri for example abaganda bangi badde nga beesimbawo Abedi Bwanika badde nga beesimbawo badde nga afuna obululumeka era kutteko ekyokubiri yabadde nga asemba kino nkibategeeza mwami Mpuuga mu kalulu ka 2021 senga teyingira Nuupu yali akuttaka ng'agenda kugwa kuba amaanyi gaali mangi ng'omuntu yenna yali akutte kaadi ye NUP Mpuuga ali amuleka ku ttaka kwe kubuukira that's how they have been all along escaping obutagwa mu bululu nga babuukira ekiba kitambula but this time round bagenda kubuukira ki kuba kibabadde nga bulijjo babuukira babagobyeyo bagenda kubuukira ki I bet Mpuuga without NUP is zero talina wagenda kuyita babadde nga mu DP yali akulidde kakiiko ki baali bamuwaddeyo kifo ki because they never trusted them n'abaaliyo Mao wadde naye yagenda mu endale naye abategeezanga ezo nsonga ate Mao before nga tannagenda mu endale bano Bampuuga baali bagenda dda era nga yakyogera abo nsolima kwonoona byabufuzi ate naye kyabadde mutuulira abantu ba DP buloko buli we bayingidde okuva mu DP nga kibiina kye bayingiddemu kyonoonese Lukwago yayingira FDC agenza okuva nga FDC agikuba ku ttaka ndowooza omuli yagala esaanewo ekitu ekivuddemu okireka ne kitambula ne mutandika ekyammwe Bampuuga ovuba bajja mu Nuupu
yiye nyenyegenya baagala kuvaamu nga bagimenya naye tebagenda kugimenya bateekwa okufuluma n'empale zaabwe ez'eki7 bagende bakola ebyabwe n'obubinja bwabwe ndowooza essaawa eno olengera oyo munno oyo simanga looya munno oyo simanyanga ani oyo Sseggona ebiseera yeekukuutiriza ngena yeekukuutiriza abakulu abo beetaaga kugobwa ate nasanyukidde nnyo ekintu NUP kye yakoze nti kati essaawa eno baataddewo essomero bali mu kwetendekera mu nnono zaabwe eza NUP abakulembeze bwe bagenda okuba nabo era balina emiriro gy'abaana be baleeta be basomesezza ebikwatagana ne NUP omwana tagenda kubutaabuta abaana bagenda okwogera ku radios ku TV ku debates ez'enjawulo bategesa abantu baabwe gwerinda ekyeyo ekigenda okujja ku buli wa DP abadde azungazunga atateera bano bakaasa ab'erubaga abo bonna bagenda kwerembwa bafulume bagende bakole emirimu gye bali bakola beesonyiwa ebyobufuzi by'eggwanga lino kuba baffere oba bayingire NRM yoyo Mpuuga azanya politics ow'ekifere nono era kagulupu kaabwe kawera kalimu oyo Kakembo ow'Entebe oyo olwamuyugumya mulere bamugamba mbu abeeyo bamugobe baleeta candidate omulala yasirika bino ebiseera yazinga omukira naye wadde waguzinga mukulu ogenda Sibenguguyo n'Empuuga mwolekere mwe muli ono Mabikke mwe muli ono Sinaki Dandala mwe muli simanyanga bali awo baffere babyabufuzi so kabinja kamwe twakategeera kalimu abantu lwakuba bino ebiseera Nambooze yakavaamu yakimanya okuzungazunga obudde bubaweddeko mu byobufuzi ye n'asalawo ku lunaase tulinge abeereko w'abeera aleme okuzunga naye ono gundi kubanza njaga nkubulire political trains za njawulo mu bitundu ebimu tulaba abantu b'e Masaka abasinga bano ba Mpuuga simanyanga ono oyo pasita munne gwabeera nawe w'ekirevu ekyeru balina be boogera ebyo gulya gundi abyogera Muwanga Kivumbi because political trains ne levels z'obufuzi buli wamu za njawulo ewaabwe oli ejjava e Butambala bw'ozungira n'ova mu NUP ku ttaka owulira baakuba NRM ku ttaka gw'ozungira n'ova mu NUP nawe oba ku ttaka abaagikutta abaakuwangula kati yakimanya you have to settle ofuneko woobe kyova olaba tokyamuwuliramu efurakasi wa Mpuuga n'olwekyo Mpuuga weebereremu lekerawo okubuzaabuza abantu mu NUP baggoba batomanyiza ekikuuledde open baakufuumula bagoba noonya akabiina mw'oyinza okuzuka ate tulabula n'abantu mwenna batandise ebibiina okuli ono Katumba oye mutandise ebibiina muwandiisiza mbu temuyingizanga abafferawo mu bibiina bwe bajja kwekwata bebaddeko babitwale banoonya bifo waakutuula problemu endala eri wano mu Buganda eri emu Abaganda bano mwagadde nnyo ebitiibwa okusinga obuyinza kyo Kyagulanyi kyabasinzizzaako abasinga obungi mwagadde nnyo ebitiibwa okusinga obuyinza naye banakuvuga mmotoka ezirimu obugombe gwena basiike naye nga tolina buyinza yuwa zero byo Ssaabasajja Kabaka bye bagamba lumuwawo nti Obwakabaka bwaddewo naye tebulina buyinza obuyinza kyekintu ekikulu oba n'obuyinza osobola okugaba ebitiibwa nga byoyagala byonna n'obiwa abalala bonna ne bafuna because wano obuyinza essano Mwami Museveni alina obuyinza asobola okugabira ku bitiibwa n'akuwa mu bumotoka ne weevugamu enjera ebitiibwa n'abikuggyako n'akufuumuula bibiri ku Mpuuga kivula Bobi Wine yalina obuyinza mu NUP yawamu mu Mpuuga mu bitiibwa n'agenda ne yeemoolamoola eyo nabbirwe ne ssente ekiseera kyatuuka n'amufuumuula mwagale nnyo obuyinza okusinga okwagala ebitiibwa.